ettaka lyaffe balibbalwako bate tulina kye tukolerako. Olina acres 10 waliwo abansesa. Nze ndi mugagga nyina amataka gange tekuli yadde emiti gy'emmwanyi eta. Ettaka buli lwowulira ng'omuntu aga nti nina eka 10 kitegeeza tekuli kyakolerako. Alina kyakolerako aga nti nina emmwanyi eka 10. Buli lwaga nti nina eka z'ettaka aba talina kyakolerako aba agenda ditunda oba balibbe. Anaakola akubuuza nti wateekamu sente mmeka? Okukitandika kino n'okimubalira neyegeregeranya n'amanya nti bwe ziba eka 15 nze bwe ndividingamu n'enfuneemu bangenda kusaasanya kino. Ataakola akubuuza nti ojjamu mmeka? Era ekyo kibuuzo sira kiddamu nnyo kwabo. Amanyi n'okubuuza biki by'okozeewo. Kakati ye ayagala kiri ekisembayo. Tayagala kino ekisooka. Ekisooka tekimukolera makulu. Temugenda ku faamu nga mugenze kulaba nyini faamu sente zajjamu. Mugende kulaba zaateekamu gitambuza. Abantu baffe tebawa faamu zaabwe tebawa nimiro zaabwe biseera. Buli omu gw'osanga ganti njagala nkoleyo akalimiro nga side income. Okulima terina kuba side income. It is a business. It is a business. Actually n'abakwano bange basomesa bazze twasomesanga nabo ne banga twagala kola side income ne tuula kuba basomesa bannange. Essaawa 3 twavudde wano ng'okusomesa yino kuba side income. Okusomesa omusala gw'obusomesa. Okulima ye income major income. Kati omusala gw'obusomesa mugenda okufuna emitwalo 7 omwezi oba akakadde oluusi nga bayinza n'okukakulyaza amaanya. Kadde mutugende mukuumula. Omusala gw'obusomesa mugenda okufuna emitwalo 7 oba akakadde naye ng'oluusi bayinza n'ozikulyaza amaanya. Eyinza atyo okubanga gye major income kw'osibira olukoba. Nze wano waliwo ndyaza amaanya emmwanyi. Kiro lwaleero tugitunze shillings 7 mu 10 eyakase. Agenda ojingulako yatwala kibooko n'asasula bwe tugenda omukubira omusunsulira ne tubala kiro za kase zivuddemu n'atika ebikuta byange n'abikomyawo wano ezo sente si zange kati nga nti eno side income ne anziza nnyo. Oli ku program mwa Terimba Wahida na Fiba Rwama nga bulijjo side income gye mirimu gye mukola egyo gye babakozesa nga babasasula omwezi income ye yaddala daily income gy'obala nti eyo yaluberera gwe mulimu gwatulaba muganda wange gwotandiseewo nga teri agenda kugamba nti otuuse essaawa mmeka lwaki kino tokikoze bwoti na lwaki kino kiri bwe kiti. Abantu bangi beewa emirimu mingi ne bafunamu ssente ntono zitya nti alina eka 10 naye ye natural asobola eka 2 mu kulabirira kati bwe yeewe 10 tagenda kujjamu wadde ekya eka 2 so osobola n'okubanga n'ettaka olirina nga lingi tekitegeeza nti tutunde sikkiririza mu ekyo naye sookola be kapasite yo ey'okulima emmwanyi sookusimba ojja zisimba naye nga tosobola zirima kakati okole kitono ojjemu kingi okusinga okukola ekingi ng'ojjamu kitono. Ennaku zino abantu balina ekikemo kyesikkiririzaamu. Nze wano nasimba ebitooke nga bw'obiraba biri mu fuuti 2 emmwanyi eri mu fuuti 10 ku 10 mu layini zezimu saawula layini. Kakati waliwo ajja okuga nti nsimbe ennaku zino tulina ekintu ekiri popular nnyo ate bwe tukiteeka mu Lungereza lunyumisa ebintu. Kati waliwo enkola ennaku zino bagiyita Brazilian style of farming. Emmwanyi gisimbe mu fuuti emu kwemu simanya 3 ku 3 1 meter 3 by 2 abalala batuuse ne ku 1 by 1 meter zentegeeza. Kakati ini keso kikoze nze wano nteekawo fuuti 10 ku 10 boddira wakati wa wano n'oteekawo endala ziba 5 ku 5 emirimu gy'enkola jjagikola ddabo kati eky'abantu tebakirowoozaako naye waliwo byotasobola kudabulinga nga light emmwanyi eno nga terina exposure ku light tesobola kuwa kintu kyova olaba omumwanyi guno senga gumenyeka leero enkyo osanga amatabi gameze lwaki nti gafunye exposure ya light naye wano nga tegumenyese tegujja galeeta chances si nyingi. Kakati abantu abasimba Brazilian style kinyuma nabakwano bange yewe lwaki tokola Brazilian style of farming olwokuba bakiteeka mu lulimi buli muntu ayagala kya Kiganda Lungereza Bannayuganda ababalimba be baagala. Olikola ebbaafu nga ng'umwetya n'ogiteekako made in Uganda tebajja kugigula. Wabula bw'omalanga okugikola giteekeko made in England. Awo buli omu ajja ate nno senga ofuna n'erinnya n'otagiitira ddala bbaafu ne kiba kintu oba n'okifuulafuula awo olwo kiba kinyuma nnyo buli omu ayagala ekyo. Kankuwa akalala nyina omuntu omu namuguza enkoko bwemala ozimuguza nanga kati nkoze ntya n'atandika okuwakisa mugamba eyo breed bagambe gwevudde Nairobi. Atunze enkoko wansi w'enjuba naye nga nkoko nganda ze bagula. Omanyi lwaki ebyalo nga Najjera baseerayo ettaka kipya kibadde tekiriimu bantu kati oli bwakugamba ekyalo ekipya olwaki tanakyera n'omanya nti owaayo ate oyo si level yange naye nga bamuseera dda
sente ezimu nga dingi okusinga liri naye olw'okuba nti abantu baagala ekipya so Brazilian style sigivumirira naye manyi n'abantu bange communities zaffe ddala nnyo singa mayimayindi ku Baganda si Baganda kubabeera mu Buganda twemanyi kye tusobola bwesukka ebiti 405 Abaganda bawano batono abagisobola yes omanyi lwaki yaga nti eka nze tugirima babiri ate gwakyo nga nti mugirima bana eya babiri ye emiti 405 kakati bwene esukkawo negenda mu miti 10 naawe kitegeeza nti ogenda multiplying buli ekyeyongeddemu naye teryakikola eya babiri nze muno bwemba buli eka nteekamu fuso ya maniwa erina ebiti ebikubisaamu gino egyange ebirundi 3 kitegeeza ogenda kuleeta fuso 3 abavubuka abalina emyaka nga 30 kawansi emyaka egy'obuvubuka egy'okukolera mu yegiriwa abali emyaka 5 nga bakiyita abavubuka osobola olw'amaanyi go oga nti nze nkolanga muvubuka wadde ng'olina 5 naye ekikulu tolina kutandikira mu biseera byeya 5 omanyi amaanyi tegaba na reserve teri ayinza oga nti omusajja w'amaanyi nnyo bw'aliweza emyaka 5 aligateeka mu nkola amaanyi woogabeerera nago era naye yagateresa eggulo olwaleero alina malala ag'eggulo gafudde amaanyi gatambula na time tebirina reserve kati abavubuka abatereka amaanyi gammwe temulinawe mugenda gakozesa malala agamande gawedde agajja naali gaggwa agabbiri mu 10 gaggwa ago gakusala kasita olunaku luziba amaanyi gaalo gaba gaweddewo olina kutandika leero omuntu for example calculation entono nga muvubuka w'amaanyi myaka 25 kale kwa 3 nga alina half acre ye nga simbye 10 by 10 emwanyi aba alinamu ebikolo 10 nga 2 kale roughly 25 kakati buli kikolo bwe kiba kyetaaga ekidomola ky'amazzi buli lunaku mu kiseera ky'ekyeya nga ninawo gaali yange nterekako ebidomola 5 obudde bugenda kuziba ntandika okufukirira nga ndeseyo emirundi 2 emirundi kale kangambe 10 byebidomola 10 5 byebikolo by'emmwanyi byemba ntasiza 50 n'enkya nja kuddamu okufukirira gye nasookera nga mpisizaawo wiiki nja kisanga waliwo omusana mu Uganda ogwali gwasekyeya kitukuba nnyo wano ne gwakira emyezi 4 tegubangawo nze bukyanga nzaalibwa emyaka nsusiza mwana kitegeeza nti omusana ogwaka ng'omwaka gwonna ogugasse wamu mu sizoni zombi ogwaka ennyo gwakira emyezi 3 ate nga gweyawuddemu era sizoni 2 ogumu myezi 2 omulala mwezi nti egyo sisobola gikima mu mazzi nga ndi muvubuka nti ng'ekineetaagisa genda kukolera muwalabu atantegeera nti bwentuuka ebuwalabu basooka kunjijako pasipoti yange n'essimu ne bagitwala kaakati ekyo kindese ekibanja nakyogerako omuntu omu n'agamba nti nedda oyogedde bubi kindese ekibanja ekya eke 10 nti abannayuganda bano bangi baba complaininako babantu abava mu central wano nti si bakozi kubanja nkubulire honalebo nti singa weetaga abakozi abali perfect wano oyinza okwesanga nga olina kubajja ggulu northern Uganda nakugamba nze wano omukozi asinga okubanga namujja kumpi w'Ekabaale what abasinga mbajja Kongo wow si lwakuba nti nno saagala baawano bakole ekisooka wano mu Buganda tulina ekintu ekizibu nti mu Buganda essaawa 5 ze bayita amannyuka nze sirabangayo mugagga agaggawadde nga yannyuka ku ssaawa 5 era omwana bw'omusanga ku ssaawa 6 n'omugaa nti owaayi essaawa 6 nti tuli mu mannyuka wano mu Buganda wokka kiri naye tulina mindset zaffe zikyusa okusobola okutakolinga challenges ze tuli simanyi waliwo wasite council yali azinagga tosasudde musolo ate omusolo nibakuteerako seal kakati katugeze nti gyeguli neŋŋaana okugusasula kiki kye baggala katugeze nti bataddeyo kuba abantu badde ebintu ebibamalamu amaanyi banange bagenda kuleeta omusolo gw'emmwanyi kakati katugeze nti gyeguli kati nga nze ŋŋaanya okugusasula nga baggalawo faamu oba basibanze tewali kye bakola n'olwekyo kyo tekiri applicable waliwo ebintu ebitumaliramu ddala amaanyi Vietnam tusingako obunene kitono tuli square miles ndowooza 24,000 mu something Vietnam erina square miles 33,000 n'obugwamu so tetusinga na nti tusingako ekimu ekyokubiri tetusinga n'ekimu kyakuna teweera bulungi tufuna mu mmwanyi abawulize kino mu kitegeere omwaka kati ogwa 2022 katulimu 2023 rekodi za UCD eziraga twafuna obukadde bwa dola za Amerika mu mmwanyi mokka
obukadde buli mu 805 nga bonna buva mu Uganda. Kati ezo sente teziriko nti bannange bazibye mu nsawo y'omulimi mwe baziteeka direct mu nsawo ye. Omulimi w'emmwanyi, omulimi w'ekyo ky'olima bw'owulira sente zikivaamu tebaga nti baziwadde gavumenti etugabire naye gavumenti n'ezibba nga bino byempulira Simaya babbye amabaati bakalamojja balinda okugabagabira zino akawunti yo kwe bateeka gwerima mmwanyi ojanike bulungi ogisunsule bw'oba oyagadde kusunsula ku akawunti yo kwe bateeka twafunamu obukadde bwa $805. Vietnam etusingako akatundu katono yafunye obukadde bwa $1 omwaka oguwedde. Obukadde mumwanyize zimwe zaffe zisinga okunya akawo era zimala kuggwawo ne banoga bo ne batunda. Yafunyemu obukadde 7 bwebumbi 7 obukadde 7 fe twafunye $805. Vietnam yali yamantaalira mu muceere. Era fe twasomera ng'omuceere omulungiko obugutali Vietnam tebalya. Kakati ekigambo ky'emmwanyi n'ekitegeera kyokka kisinga kudda waffe. Soko oleke. Bwe nali omuto wamange nga aleeta Pakistan oba Vietnam gwe muceere gwenjagala. Kati Pakistan yasigala kubanga kati gwembulira. Kiro y'omuceere eri ku shillings meka. Ndoza 15. Okutali basmati. Aha. Mu parking guvudde nabweru gwalinnye ennyonyi ne guda olusi gulinnya gusooka kulinnya Mary ne gulyoka gutuke Mombasa ne baguleeta wano 10 tuyomba nti baguseera. 5 nya. Emmwanyi eno giraba nga njikaliza wano ne ngisekula nga nkozesa kinu kyange. Efulumira wano ku shillings 7 ne asinga okufuna sente. Ogwe muceere gwe mulaba gwe batuwa wano guyita mu factory. Wateeka okubaawo factory ennene ennyo ne kampuni ennene ennyo ekuba omuceere ne gulinnya ne guveeyo ne tugula 15 ne tugaa nti batusedde. Kyokka tesooka olabe okimanyi kaawo ono emmwanyi eno singa oba ogisise n'ogyongerako ate sente zirinnya. Emmwanyi kiro y'emmwanyi eri ku shillings emitwalo 12. Nze ngula kaawa mu supermarket ngula kaawa Muganda ekimumpiso Muganda ayinza okubanga Muganda si yamukoze nga mmwanyi etaliimu byongeremu saagala kutta kampuni z'abantu naye waliwo ebyempulira byendaba mu supermarket nga si kaawa naye nga biva mu biswazi bya kaawa ate biwunyanya akawowo abantu abatamanyi mmwanyi balowooza ebyo biki kakati egulaamu akakebe akagulaamu 50 bakatunda shillings 6. Gulaamu 5 okukola kiro mba neetaaga obukebe 2 kati 6 emirundi eja 20 mba mpadde emitwalo 12 tebalina kibongeddemu okujjako okupakinga mu katebe. Kakati senga emmwanyi etuukira mu foomu eyo ey'omuceere kati emmwanyi gye tugula mu supermarket eri ku foomu y'omuceere omuceere kiro neegula shillings 10,500 ey'emmwanyi gulaamu neegula 6 ng'olina kufuna obukebe 20 okuweza kiro kitegeeza nti omuceere guli 15,000 emmwanyi eri ku mitwalo 12. Laba wano nti sente zaatu zibuze. Tokyogereranga enaalya sente zibuze anti ojja kuba okyayogera wabeere wasasula poloti ya bukadde 5 nga 10,500. Wali wakuyisaako awo bye mudabuliyo nga mpyaka ennaku ezo nabadde magere eyo ewa mukwano gwange Faaza Ddumba nendaba ennyumba 9 nga ziri ku level emu naye nga z'abantu banjawulo naye mbo bazimbira competition omutayagala munnaamusooke. Era we basibidde nga waggulu we batuuse buli mwayagala kulaba ayagala kuteekako mategula ayagala kuteekako mapaasi weewokka we basibidde abo bakyasibidde kati abo nabo bwe mutuuka we muba mugenze nga munyumya ku bwavu temunyumya nabo bakontributinga bwebanga kyolese ne baga nti gyebuli naye jjukira we basanga anyumya ku bugagga nga baga nti gyebuli kati gwe wano bw'ogenda n'ekyo ekya feriya gw'oba ogenze nakyo wekka. Twasomera ku mmwanyi naye oyinza okwebuuza nti baddokita baasomera ku mmwanyi balooya baasomera ku mmwanyi abasomesa baasomera ku mmwanyi n'abamawulire bo kye baasomerako balinayo ebikolo bimeka. We wali obuzibu kakati obuuze n'ekibuuzo kyekimu ab'ente abaasomera ku nte obuuze nti balina ente mmeka ojja kulaba nga batusinga. So bannaffe abali eyo abaakulira ddala mu kitundu kino ekya amasaza ga Ssaabasajja 18 twakulira ku mmwanyi tetusobola kwebuzaabuza ensobi gye tukoze ekyatukuza kulooza nti kyekibi. Bali bannaffe sengo nze wano mbeera ku lwe Masaka luno ku lunaku lw'okutaano traffic flow yonna eba etunudde Masaka era bakwata n'ejjaamu oba baasi nnene oba motoka ntono ku Sande ziba zitunudde Kampala nga zikomawo ffe waffe tugendayo kuziika abantu batuuka ku ssaawa 8 kuba talinaayo mulimu yamanye era mu kifo ky'omuntu okusongera nti banzaala wano we waffe agamba we banziika
kuba business yagijjayo omunyankola gambe ente zange ziri awo ng'ategeeza waabwe gyava. Abaganda njagala tutandike tojjeko gye bakuziika eyo gye bakuzaalira gye wakulira gye wava n'otuuka e Kampala olinayo ki kyokoze. Emwanyi tezikyaddayo mu Buganda waliwo bagamba watakyadda mwanyi wali owuliddeko. Tewali. Nze njagala nnyo emmotoka zitandika okukwata jaamu Friday bwetuuka owulira ku mikutu gy'amawulire ku WhatsApp Friday ng'abantu beesunga genda kulaba ku bizinesi zaabwe. Abanyankole baba beesunga genda kulaba ku nte era kyova olaba baasi ezo zijjula zonna olwokutaano n'emmotoka entono kyengera najjula jaamu paka kumpi Maya ku lwokutaano the same route nejjula ku Sunday nga bakomawo kubanga bo ekikulu ku weekend si kulaba mipiira ekikulu ku weekend si ronchi kugenda gye bamuzaala kuba waliyo business. Fene bwe tugendayo mu kuziika mulumbe tutuuka lwakutaano saa 6 ku ssaawa 4 ne tuvaayo nga musika bamumaze kuba teri business. Tukwata factors of production ziri basic ziri nnya land capital labor ne entrepreneurship. Katukwata ettaka ntegeeza ffe abawano basic factor of production ne tulitunda bwe tumala oluditunda ne tukwata sente zivuddemu ne tugula tiketi y'ennyonyi tugenda ettake ne leba ne tumutunda. Kati sente ze tufunyeyo ndoza tuba tusigazaamu kuwasa kubanga factors of production ze zituyamba tu producing ebyo tulina okujjamu sente ffe zonna tuzitunda atunda ettaka atundirako ne leba ne entrepreneurship n'agitundirako kati n'agenda n'ettake ng'avudde ku butake waabwe n'atuuka kulaba nnyonyi zigendayo n'amanya ndiddayo mu kuziikwa. Ekyo tekikulaakulanya nsi. Bw'oba onoosimba emmwanyi ng'onoolima emmwanyi weetaaga ebintu ebikulu 3 oba 4. Ekisooka weetaaga ettaka kubanga emmwanyi produce bw'ogenda mu production nga tulinawo ogenda ku producingira oba tulina kyogenda kukolawo. Ekyokubiri weetaaga amagezi naye amagezi gentegeeza si ge gagenze mu ssomero. Amagezi ga mirundi 2 olwo amagezi Katonda ge yatuwa olwo amagezi ga mirundi 3 ge tugenda mu ssomero ne tufuna olwo amagezi ge tufuna nga Katonda teyagatuwa ne mu ssomero tetugenze. Kati ntegeeza ag'okusatu amagezi agalima emmwanyi osobola okugafuna nga tosomye ate era Katonda ago si agagaba nti oyo alina amagezi g'emmwanyi Katonda ge yamuwa ogenda n'onoonya manoonye wegali. So nafuna okunoonya amagezi ago otya ogenda mu bakusingako oba mu bakusooka okukola ekintu ate n'ogenda ne mu bakugu abakisoma kati ebyo ebisatu bw'obikuŋŋaanya n'obiteeka wamu osobola okufuna amagezi era nange bwente bwe nakola. N'osimba emmwanyi ekika kya cutting? N'esimba emmwanyi ekika kya cutting. Ogisanze otya cutting eno? Cutting ndoza ye Black Gold owa Buganda wano. Ettaka lyaffe lyagala nnyo bye tulina byeyagala. Tulina amazzi mangi wano tulina n'ettaka eggwanvu esobola okuleeta omukono guno eno ekyatambula ogiraba ate neeno ekyali nto ngenda kutandika ginoga naye girabe ebirimba ekyabitambuza neeno yennyini ekyatambuza nayongeddeko kati nakateekako ekigimusa yakava mu musana period gye tuli musi yankuba nti tubadde mu kyeya naye ogiraba nti ekola bweti. Kati waliwo abantu ebintu byebanuuza okwemalamu amaanyi okulima emmwanyi ya cutting nti tegumira musana gwe omusana ogwagaza ki ekimera kyonna tekisaba Katonda nkuba omulimi gwe kisaba amazzi. Kati yo omulimi n'asaba Katonda amazzi naye kakati wano yamala dde okugatuwa nga bwe ŋŋambye nti amasaza 18 gonna geetooloddwa wootegerera nti Butambala aweddeko nnyingira Mawokota wateeka okubaawo omugga okuva e Buddo okutuuka e Kooki wateeka okubaawo omugga. Kakati tulina emigga egy'amaanyi simanyina oba gyenkanawo obungi naye omanyi nti n'ettaka mu bitundu bingi okuva kuli akasiba nto okudda ku ya Nampiima amazzi ge gasalawo kati ne wano kwe tuyimiridde mazzi. Kakati omusana ogwagaza kirwaki emmwanyi kaabirira nti mpa amazzi nga muyimiridde nago nja kutambuza gye bujja nja kuba nkulaga ffe twakikola tutya okuba nti tulina amazzi. So naye bw'ogiwa ebyo byeyagala ekuwaamu ate ekubisaamu emirundi mingi. Tulina obuwuka obukaze emmwanyi babuyita black twig borer ndoza bannasayansi bebatuma amanyi naye ffe wano tubukazaako era mwana bw'ayita munagamba buli obwakati bwakomyewo nomanya. Kakati obuwuka obwo bujja ne bukola damage y'amaanyi tukimanyi abamu n'emmwanyi bazivuddemu olw'obuwuka obwo. Eddagala gye liri erya chemical naye sente likendeeza ku magoba g'omulimi. Kakati kiri kyogambye nti bw'oyiiya ekiki ekisobola okukendeeza naawe sente ez'okuziwa abalala kiba kirungi. Kakati ekicupa kino
kiweddemu ddagala oba kyali kya weed master oba kyali kyaki kakati nze nenkikozesa nenfunamu ebirala munda mwakyo mulimu akacupa ka walagi Embuli abantu gye embuli yennyini eyo emandule sina ono jule si jule ate nera njogera mpola abamunywa abayinza okujja n'akasumulula bannayuganda obamanyi kakati walagi oyo tumuteeka wano si mu bubi si wakulemesa bantu kukola obuwuka obwo nabutegeera nga ngenze okunoonyereza ku mikutu abantu babeera ku mikutu gya social media okwo nga kukunamirako oba kukolerako ebintu buleega ekyo bizinesi nungi naye nze amagezi mangi ag'okulima ngajjako naye nkazuula nti kawunyiriza nnyo kaagala nnyo walagi oba akakaze emmwanyi kakati nina fruit trees endala balina gyengenda ne banguza traps naye nagenda okutegeera nga mulimu kawoowo akawuka ke kagoberera ke kaba kaagala ke bateekamu ne bajja ne bakatrappinga kati nengezaako wano nensala amadirisa mu kyupa kyange muno munda nenteekamu amazzi akawuka ako kafa nnyo amazzi nga kagenze mu mazzi gennyini kafa mangu kakati nenteeka eno waggulu gyensibidde akawuzi waliyo mandule walagi kati akawoowo gwe tosobola kawulira kuba si kyekintu kyo naye ye akawuka kali akawoowo kyekintu kyako newe kaba mu distance ya mita nga 3 nakitegeera nti kajja ne kamuwunyiriza ne kajja kamufune kati mu process y'okugenda eno kateekwa kugwa mu nyanja mba maze okkakwata mu mbeera eyo obuuka ogezezzaako okubutta mu mbeera kuno obuti bwaliko bungi nga bukala naye ekyokugenda sente zange ez'amagoba okuziwa abalala abatunda eddagala eributta ekyo kyo nakigoba ate balikuwa oluusi nga kati gwe tugabana naye mutunzi wa walagi oba amukola naye ate naye ku bbeeyi ntono ajja kunguza liita 2,000 naye eri bwe nagenda ku liita baŋŋamba 3,000 4,000 kati amagoba nange nengasigaza ebicupa ebiweddemu byenkozesa nensibako sayansi oyo nankolera sayansi oyo mulungi nnyo musharinzeeko n'abantu baffe wewaawo